Aya basa ye mukulu gwe bayita Pallaso olunaku olwajjo yabadde alina okubeera mu kibuga Masaka mu concert mu Valentine show yabaddeko omukyala gwe bayita Shiba Kalungi, Lady Titi n'abalala abayimbi. Nenga abayimbi ababadde abamanya abasodo okubate nga bayimbye bazze ne bayimba mu mbeera eyo yabaddewo. N'omuyimbi Pallaso wabula obudde bwasobodde okubate nga bwamweganye nga bw'omanyi ebyentambula buli omu obimanyi oyinza okulema okutuuka mu kadde akatuufu. Awo nno mwana mulenzi Pallaso n'atasobola kubate nga atuuka mu mbeera okulaga empisa n'obukkakkamu eri abawagizi be bonna bannamasaka ababadde bamwetegekedde olunaku lwajjo. Mwana mulenzi ono Pallaso asobodde okubate nga akedde mu kibuga Masaka okubate nga abeetondera dduuka ku dduuka, stage ku stage, asobodde okubate nga atambudde ekibuga kyonna. Edda mwawulira nga abakuba ggwanga mujje nga bagenda kukola bulungi bwansi. Eggwanga mujje mwagikubye olunaku lwajjo, Pallaso olunaku olwaleero agituukiriza. Mu mbeera eyo amaanyi g'abantu n'abawagizi be ayasobodde okubate nga gataddemu ekitiibwa. Mwana mulenzi Pallaso bingi nnyo byasobodde okubate nga babaddewo olunaku lwajjo. Abadigiza olunaku lwajjo nga Pallaso yasobodde okubate nga yatuuse akadde nga kayiseeko. Yatuukidde mu ssaawa nga 8 awo babadde banyiize dda kubanga Shiba yabadde amaliriza ssaawa nga 6 okuyimba. Awo nno abawagizi nabo ne bagamba ono ayinza obutajja. Awo nno Madimbuko nga yali ku MC microphone ya Gina nga bazzaamu amaanyi mpola mpola. Era Pallaso oyajjidde ssaawa 8 nga bafuluma abaasa obutebe babwasa. Ne mu mbeera eyo Pallaso asobodde okubate nga avuddeyo ne yeetonda, ne promoter omukulu owa Sali Events n'avaayo ne yeetonda ku nteekateeka eyabadde ku Maria Fulo, n'ategeeza nti ekivulu kigenda kubeera olunaku lwa Sande ku siningi 10 zokka. Oba oli awo tokirabangako omu ku bayimbi abasinga akadde kano, y'omu ku bayimbi abasinga bwe bakulazeeko ku mbeera nga bwetambula, bookings nga bwe zitambudde. Omukulu Pallaso olunaku olwajjo yabadde alina okubeera ku Maria Fulo era yasobodde okubate nga lwakuba nti embeera y'obudde. Olunaku olwa yali lya ntonde nga 16 agenda kubeera Yibanda, nga 17 agenda kubeera Kaboohe. Masiko kino yakitegese. 27 agenda kubeera Lutembe Beach, nga mu Gwokusatu nga 19 agenda kubeera Mubende mu Kisaawe, ate mu Gwokusatu nga 26 agenda kubeera Kyotera mu Kisaawe. Mu Gwokuna nga 17 agenda kubeera ku Jazz Paya, nga 18 Ogwokuna agenda kubeera ku Nikan Resort, ate nga 18 agenda kubeera Kavumba mu Kisaawe. Mu Gwokutaano nga 17 agenda kubeera Mbale Stadium. Byebimu ku ebyo bivulubye. Kati omukulu Pallaso mu nteekateeka nti olunaku olwaleero agenda kubeera lya ntonde, agenda kusooka kumaliriza lunaku olwa Sande, agenda kubate nga bannamasaka, agenda kubate nga akomawo abakubire endongo. Bino byonna nno biri ngabo nkakasa nti gwe baddeko mu kibuga Masaka omukulu omulabyeko, ne ku Facebook yonna, ku Instagram oba katubutaddeyo okubate nga tukakasa byonna nga bwe bitambudde. Ne mu nteekateeka eno ndowooza katusooke ne manager w'ekifo ekya Maria Flo asobodde okubate nga yogedde ku nteekateeka eno nga bwe yabadde, byonna obiwulire. Abantu bekyanzeemu katonati Pallaso yatuuse leeti nga abantu bamaze okwekyanza. Teyayimbye, yatuuse abantu bekyanze nga talina na wasobola kulinnya ku stage. Tebalina nnyo kye bayonoonye. Abantu badde bafuluma awo nga bagezaako okwasa obutebe ne bakubayo butiya gaasi awo nga bwe bamanyi abantu ne badduka ne bafuluma. Aya basi ndowooza okitegedde manager nga tugamba ku nsonga eyo. Kati omuyimbi Pallaso wuuno awo nno ku nsonga eno Pallaso ekintu kino kyakoze mu kibuga Masaka, osanga abayimbi batono nnyo era n'abayimbi abatandika oba bayita ba upcoming mukiyigireko muveemu ensonga ze bayita amalala. Mwana mulenzi ono ekintu ky'empisa asobodde okubate nga akiragidde ddala nti Pallaso mbayimbi empisa azina n'obwetoowaze, amenyesa omutima bannamasaka bubuno. Yes, abantu be Masaka mwenna, ono Pallaso muganda wammwe, mukwano gwammwe, emyaka gyonna sigwe gusoose nga tusisinkana mu bintu by'amasanyu. Mbagamba nga ntuusa okwegayirira kwange n'okubeetondera bakwano bange olw'obutakwata budde olw'embeera ze sijja kuddamu bannyonnyola eno n'eri kuba zonna tezikyalina makulu. Ekisinga obukulu bannange, nze ndi muganda wammwe, ndi mwana wammwe, mwe munkuzizza, sirina kyendi nga mwe temuliiwo. Era n'olw'ensonga eno mbeegayirira nga mbeetondera
olw'embeera eyabaddewo mikwano gyange mwenna buli omu gyali eyavudde gyali yonna ewala n'okumpi mwenna muli ba muwendo nnyo gyendi n'eri music industry mbeetondera omulundi omulala bannange era nga mbagamba ye mukulu Pallaso oyo abategeezezza olunaku olwa Sunday agenda kukeera mu kibuga Masaka era agenda kukolako charity mu ddwaliro e Mulago okulambulako mu balwadde ab'enjawulo mu nteekateeka eyo. Olunaku olwali akoze bulungi bwansi okubalaga nti amenyesa omutima. Bayimbi bangi nnyo mu ggwanga Uganda oyinza omugamba n'atuuka leeti n'agamba nze natuuse n'abirekera awo. Ne Pallaso yagambye kaasule paka enteekateeka yo ndowooza ogiwulira. Omukulu Pallaso wuno akyabategeeza embeera yonna nga bibadde byantambula. Nkwataganye ne baganda bange nkomewo e Masaka ku ssente ezigenda okubeera wansi nsobola okusasula ebbanja lye nabeewozeeko eddene ennyo lye sisobola kusasula. Sheeyo nga tugenda gikola nga siringi 10,000 zokka. Era nga nasi twasazeewo zikwataganye ebidongo n'ekifo ndabe nga abantu mikwano gyange mbakolera ekyo kye nabadde mbategekedde jjo era nga nsiibula nga mbeegayirira mikwano gyange baganda bange mbaagala nnyo n'obwetowaze bungi munsonyiwe bannamasaka mbaagala nnyo siri bayisamu kiti maaso tekibangawo embeera yantabuseeko naye mu nsi bibaawo sijja binnyonnyola munsonyiwe mbaagala nnyo mwebale nnyo. Ye Pallaso oyo no yasobodde okuba ate nga atuuse ku bawagizi bwe abo wansi ground work asobodde okuba ate nga agigenzeeko ekyo nno kyolabye mu kibuga Masaka awo nno omukulu asuddewo omulimu gwe kwe kugenda mu mbeera eya bulijjo oyo n'abeera star. Ayaya ekyo kyakoze bayimbi batono nnyo abakikola. Asuddewo omulimu gwe ogw'obuyimbi n'agamba nti star n'agamba nti omuwagizi ono abadde alina okuba ate ng'ajja olw'embeera nti nkakasa nti gwawuliriza akadde kano wakitegedde nti Pallaso muyise mu kibuga Masaka ndowooza mumuwuliddeko abakubiddemu n'akapeera naye olunaku lwa Sunday abategeeza agenda kubeerawo. Era nga mbasuubiza olunaku lunaalulondeddwa ngenda kulinnya ku stage ssaawa 2 nveeko ssaawa 5 nga nnyimba okuva gye nvudde yonna ne bakwano bange mwenna ab'e Masaka paka we tuli kati mwebale kunneenyumirizaamu era nange mbeenyumirizaamu nnyo mbaagala nnyo. Njagala okwebaza poliisi olw'omulimu omulungi. Yes, bakuuma ddembe mu nsonyi olw'embeera obbatabukako ku lwange. Njagala okwebaza Maria Flo olw'obugumiikiriza ne management yonna namwe mu nsonyiwe olw'embeera obbatabukako ku lwange. Bannange neyanziza nnyo mwebale nnyo amen. Tukyagenda mu maaso ku nteekateeka y'omukulu Pallaso nga busobodde okuba ate nga omuwulira n'omutegesi naye asobodde okuba ate nga ayogedde ku bigambo by'enteekateeka eno. Omukulu ono yeetonze eri abawagizi bonna abaatuuse yabagambye nti embeera yonna tegenda kuddamu kubeerawo mbeera ya budde. Amanya nsali oba basali invest ebyabaddewo eggulo byonna tutuuse ku nzikaanya ne mwami Pallaso ajja kukomawo mu nnaku ntono nnyo tukole ekyo. Bannamasaka mwebale kuwagira mwazze bulungi mwebale kwagala Pallaso so tubasaba ne ku luno mukomewo bulungi nnyo mujje mubeerewo agenda bakuba omuziki okuva ku luyimba lwe yasookerako paka ku luliwo kati ku 10,000 buli muntu yenna. So mu musonyi w'ebyabaddewo byonna twatuuse ku nzikaanya emmotoka yakyamuse mu mbeera yonna neemufaako naye yatuuse leeti nga mumaze okugenda tweyanza nnyo. Ndowooza omuwulidde omukulu Sali yabadde mu nteekateeka eno n'abategeezezza nti embeera ejja kutereera bulungi nnyo. Manager Maria Flo agambye ku eno ensonga agambye nti babadde bategese enteekateeka yonna gy'olabye bakiteesezaawo ku lw'obuwagizi bwa Maria Flo ku lw'abawagizi ba Pallaso n'abawagizi b'omukulu olw'omutegesi mu nteekateeka eyo. Kyekyatukozesezza nnyo naye olwaleero kye twasuze tutegese Pallaso agenda kutambula ku drive yetondera abantu bonna nebabakolera esheeyo obwereere yentegeka eriwo. Yali amusasula miliyoni 10 embeera ebeerawo ku Maria Flo tosobola kutegeka kyo nga tomaze tuwa agreement yagituwa nga
nga yamusasula ekyokubiri n'enjogera ne Pallaso yennyini n'ankakasa naye kati kirimu osirayiri okubanga ina Sheikh Kampala obudde ne bumukwata we kutuuka leero naye nga yatuuse era yabaddewo naye yagenza okutuuka ng'abantu obugumiikiriza baweddeko nga takyangakutegeka tutegeka ngeri gy'agenda okwetondera abantu agenda kutambula mu kibuga mwonna bitundu mwonna drive mwezi wadde ziyita abeetondere abayite akomewo abayimbire okusobola okutereeza bakasitoma baffe zanyizizza then bino ebyadamejezi byo tunaabiraba naye ekisinga obukulu abantu baffe kuba abantu bajja kumalira fulo lwa kifo na muyimbi abazze nyene kale neyanzanyese ye mukulu oyo manager amalya fulo ategezza enteekateeka eyo lunaku lugenda kubeera lwa Sunday abagenda okuba ate nga ku 10 zokka omukulu Pallaso wuno akyabategeeza mu mbeera yonna nga bwegenda okuba ate nga etambula naye njagala okubeetondera n'okwetonda konna olw'obutakwata budde olw'embeera ze sijja kubannyonnyola nti eno neeri naye mbeetondera ddala okuva ku ntobo y'omutima gwange nze ndi mukwano gwammwe ndi mwana wammwe mwe munkuzizza okuva nga sirina kyendi bbanga lyonna nzija e Masaka ne mundaga omukwano mungi era sisobola bayisaamu maaso mutegeeza kinene nnyo gyendi mu buli kigere kyentwala mu maaso sisobola kugenda mu maaso nga temunsindise so n'olw'ensonga eyo njagala okubeetondera ennyo abaakoseddwa buli yavudde gye yavudde okumpi n'ewala olw'embeera eyatuuseewo gye nadde sisobola bannyonnyola naye nga kituufu natuuse naye nga obudde bulabika bwadde buwedde bwadde bugenze ye mukulu Pallaso wano ng'akakasa nti ekivulu ku sirinye 10 zokka era mbeetondera naye kye tusazeewo ne bapromota tugenda kutegeka show endala eno nga yo ya bantu bange ab'e Masaka era nga tugenda giteera ddala ku Maria Flow wennyini era nga mbadde nsabye promota ebisale akome ku bya ndongo na kifo abantu basasule 10,000 zokka mu Uganda wonna njagala kutereeza kino ekintu eky'e Masaka abantu basasule 10,000 zokka bambi mbeeyanzizza nnyo era nga nsembayo nga mbeetondera abalina emitima nsobola okunsonyiwa olw'embeera yantuuseeko yantabuseeko ng'omusajja sijja kutottola naye mbeegayiridde mbaagala nnyo era temukomyange okukwagala Pallaso mwebale nnyo obuwagizi n'omukwano omungi gumwadde muntegekedde negwe mukyantegekedde ebiseera ebiddako era mbakoowola mwenna tubeewo kwolwo olunaku mbayimbire ennyimba zonna mbeetondere no mu buntu nga mundabako muvuulire ekigambo kyange okuva mu kamwa kange mwebale nnyo temujjango ye mukulu oyo Pallaso nga beetondera mwenna mu nteekateeka eyo nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ku Valentine ekivulu nga bwe kyatambudde Shiba Kalungi yazze n'akikuba abadigize nga bagamba oyo ye dansa abadigize bannange bo nga baagala muyimbi waabwe Pallaso ekivulu kigenda kuba olunaku lwa Sunday eno yennyini okutandika emiryango gigulwawo ssaawa 8 bakutegeeza kya 10 kitegedde kiri ku Maria Flow olw'obwa Sseruganda ogwo mutima gwabwe Sseruganda eri Pallaso okuyimbira 10,000 omu ku bayimbi abasinga bookings ez'amaanyi n'ennyimba ezisinza okutrendinga mu lockdown n'akadde kano zezisinga ku countdown zonna bw'oba ogenze ku iTunes ku Spotify yonna ennyimba ezisinga za mwana mulenzi ono Pallaso oyinza okugeraganyako n'ogamba nti ng'abadde muyimbi ki yali zze ne yeetonda ndowooza okwetonda kye kisembayo omuntu waba yeetonze okola otya omusonyiwa n'akayimba kaakano